Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe yabuuzizza ekibuuzo. Omukyala wabuuzizza ku vidiyo yamuwoomya. Vidiyo eyo mulimu kanyeebwa wamu n'omubisi gw'enjuki. Vidiyo eyo emazeeyo ebbanga ku channel yaffe eno Kyayiti, emazeeyo emyaka 3. Wagipuleyinze n'obuuza ekibuuzo nti kanyeebwa oyo sisobola kumukolamu pawuda. Bwe mala omukolamu pawuda ne mukozesa n'engattamu n'omubisi gw'enjuki ogwo ku nsonga eyo y'okuwoomesa. Naye ekikulu kya byonna, pawuda ono omukoze otya, omuteeseteese otya okufuuka pawuda omulungi? Kye kibeera ekikulu. Kati ng'omukyala ono eyabuuzizza ku kanyeebwa tasobola omukolamu pawuda, obeera osobola omukolamu bulungi nnyo pawuda n'obeera nga pawuda oyo gw'okozesa mu nsonga eyo ey'okuwoomesa. Naye olina kumukola otya? Obeera olina okufuna kanyeebwa ng'awererako ddala. Kanyeebwa y'oyo gwategeeza gwe bayita kanyeebwa. Mufune ng'awerera ddala nnyo. Bw'omala beera ng'omwanika. Ennyanika gy'olina omwanikamu yesinga okubeera enkulu. Kanyeebwa ono beera ng'omwanika mu nnyumba oba mwanike mu kisiikirize enewava omusana. Ekyo nno kikulu nnyo mwenna mukiwulirize. Gw'ayagala okukola ensaano kwegamba obeere ng'ojja ditawaaza wansi eddagala eryo lireeta obukyala bw'okubeera nga bwanjawulo. Mukitegeera omwami ono abeere ng'akunyumirwa ng'akwebaseeko. Mukitegeera abakyala. Singa omwanika bw'otyo n'akala mu nkala bw'etyo, ekyamazima ajja kusigala bulungi nnyo nga mulungi, ajja kusigaza omugaso ogwo gwe twetaaga. Kati bw'omala omwanika n'olaba ng'akaze ng'omwanise mu nnyumba oba mu kisiikirize, beera ng'omusekula mu kinu. Musekule nga bw'osengejja ensaano eyo, busigale nga busaano butono nnyo kwegamba abeere nga pawuda yennyini. Kati bwe kiggwa, funa omubisi gwo bulungi, omubisi gw'enjuki gufune nga mulungi. Funa omubisi nga mulungi. Kyo nabagamba abakyala, ekyamazima obeera ng'oli mukyala mufumbo, akamenza k'omu kisenge ekirina okubeera nga tekirina kubulawo gwe mubisi gw'enjuki. Ku kamenza k'omu kisenge ekyo nakibagamba vidiyo gy'eri. Kati akadde we katuuka ak'okukozesa eddagala eryo, leeta ensaano yaffe gye wasekudde ya kanyeebwa. Funa akantu konna, oba ofuna akabaketi oba kasefuliya, teekamu amazzi bulungi nnyo. Bw'omala okuteekamu amazzi, teekamu amazzi amatonotono. Yoolako ensaano ntono giyiwe mu mazzi ago g'otadde mu kantu. Bw'omala okuteekamu ensaano eyo beera ng'ogitabule olabe nti eyingidde mu mazzi ago. Kati bw'omala leeta omubisi gw'enjuki, osobola okuyoolako ejjiiko emu. Ejjiiko eno entono esena sukaali, yoola ku mubisi gw'enjuki ogwo guteeke mu mazzi ago mw'otadde ensaano ya kanyeebwa, era sigala ng'otabula. Beera ng'ofuna akasengejja, sengejja eddagala eryo. Bw'omala oddisengejja bulungi n'olaba nti lifuuse liyonjo, liteeke mu bbaafu oba mu kabaketi. Beera ng'odda emmanju oba mu kinaabiro mu nnyumba, beera ng'otawaaza eddagala eryo. Litawaaze ng'oliyingiza munda. Osobola odditawaazaako emisana wonna, naye nga n'ekikulu nnyo litawaaze wano nga mugenda kwebaka n'oyo omwami. Kwegamba obeere nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo y'okuwoomesa, kuba ekyamazima kanyeebwa oyo mulungi nnyo, ate bw'ogattamu omubisi gw'enjuki kisukka ku nsonga eyo y'okuwoomesa. Tegadde mbeere nga nkibabuulira, nnyonnyole n'ono omukyala eyabuuzizza ekibuuzo ekyo. Pawuda obeera osobola omukozesa bulungi nnyo bw'otyo, pawuda wa kanyeebwa. Tawaaza eddagala eryo nga munaatera okubeera nga mwegatta. Kati gwe abagenda obugenzi ow'omusajja tekiba na buzibu. Beera ng'ova ku makya ng'otawaaza eddagala eryo, beera ng'olitawaaza bwe zituuka ssaawa z'ogenderako, era beera ng'otawaaza, beera ng'ogenda ow'omwami wo. Kijja kubeera kisuufu, ojja kubeera mukyala muwoomu eri omwami oyo anaaba akwebaseeko. Gwe omukyala omufumbo ng'omwami wo obeera naye buli lunaku, kwegamba litawaaze wayitewo eddakiika nga 2, 15, 3, mubeere nga mugenda kubeera nga mukola ensonga eyo ey'ekikulu. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.